Leero baganda baffe akagambo katono nnyo era ng'ako bwenkoogedde nti okweteekateekera okufa olina ky'oyogeddeko wano kyemukola eno ewammwe Bugisu naye ne Buganda nkiraba ne Buganda lwakuba mbadde si followinga nnyo myezi kuba mbadde nga nti abamu gwa 8 oba kiri kitya mbadde si followinga nnyo myezi biba myaka giba myaka omwaka 2023 ogwo guba mwaka gwa kikazi mwaka 2024 kati 2025 tetulisala 2026 emusala mubuusaawo omwaka tubuusaawo kati guno yaaya Allah emmere neweebeera esiriira akadodi nga kavuga emmere esiriira ne bakasitomade waba otunda bitunda anti kiba kitulinnye kakati abaganda bange eyo nno ntanda nkulu otunuulira mu kintu kino nti mulimu eddiini byokolera mu Katonda abyagala bw'aba tabyagala bw'anakwata offside okufa ne kukusanga awo biyinza okulema okukola ki okunnyonnyola ekirala obusiraamu bukubiriza nnyo omuntu okuba n'ensa ensa oba empisa ensa zirina bannannyinizo ng'abalala bazigabanako obugabanyi nga bw'olaba obubbi nti bulina bannannyini obubbi bwani bw'abasajja abasajja be babbi obubbi bw'abasajja kasosanga omukyala nga abbye mawulire baga ndi bakutte ababbi 6 nga mulimu n'omukazi naye abasajja bakasitaba kati buli muze gubaakaani nanyini okitegedde mpulira kati obubbi bw'abasajja obwenzi bw'abakyala era bagamba bakutte abantu mu loogi abakazi bonna nga bali awo bwereete bambadde naye mu loogi abantu babeera bameka naye waliwo nannyini nsonga abikka ku ono owokubiri nga bwolaba obubbi bwe bubikka omukyala kakati ensa oba empisa zimanyikiddwa nga z'abaana bawala oba z'abakyala empisa bwe yensibuko yaazo ensa ateekwa kuba mukyala era senga tutambula babiri mpulira gwe ng'oyambadde empale ye ey'ekinu mpulira nga ne wabwe totadde yadde t-shirt nange nenyambala amabeere nengaleko ebweru wallahi gwe tebakutunulako obula kiba kirala obula gwe bagamba nange omukazi mwamule bwe yatadde amabeere ebweru naye nga n'omusajja yabaddeko Allah mpulira kati abatuwuliriza bannange nti buli kintu kibaako nannyini kyo era nnyini kintu ekyo yalina okikuuma kati akadodi kavuga ebivulu byonna bivuga obiraba naye bwe bibeeramu abakyala ne beeyambula ne basaasaana baga bannange abakazi basoose mwabalabye naye nga n'abasajja babaddemu naye olw'okuba nti kino nnyini kyo ye mukyala kisajjuka ne kisukka ne kitama abalabi okumanya kitama n'abasajja abakirimu ate batamu abakyala bano abakirimu mama gundi osusse mwakunabire musembereyo nti osusse wooteekeddwa okukoma ku ekyo ekyakutonderwamu nolwekyo bamaama ab'ebitiibwa nti ekitiibwa Katonda yakikwasa mukyala n'ensi yonna Katonda yagikwasa mukyala bw'ayagala agyonoona bw'ayagala agirongoosa omukyala era omukyala ku society yonna ku nsi yonna alinako ebitundu 75 omukyala Allahu akbar bw'ayonoona ensi yonna eyonoona naye bakimanyi bw'alongoosa ensi yonna erongoosa simanyi oba bakimanyi naye singa banakitegeera bwe batyo ensi yonna ejja kubeera nnungi lwaki bawala omuntu yes ayina kumanya lwaki muwala era amanye Katonda amwagaza ki ng'omuwala era yamuteresa ki kyatateresa basajja ekyo abakyala balina okimanya ku olwo akuza omwana omuwala ng'amanyi kyakuza nti mu maka omwo muli omwana omuwala mulimu ekyenjawulo ekitafaanana mwana mulenzi omuntu alina abaana abawala alina ebyenjawulo biweranga 15 omusajja alina abaana abalenzi byatalina ate byatalifuna kubanga birina kuba mu bawala oba birina kubeera awali omuwala
N'olwekyo singa abakyala tuweeyambayamba ne tutegeera eddiini eno ne tutegeera Katonda waffe engeri gye yatuwaamu okufuga ensi eno twandibadde babbeeyi. Tweyanze Gajati. Awo nyine era tubagamba nti enkya mujje abaami bannange mujje mubeeko bye mutegeera. Abantu bye tulijja ne tubagamba nti omwami n'omukyala okubeera wamu n'abaana baabwe ibaada nga bw'olaba esswala 5. Nze omukyala n'omwami wange ibaada nga bw'olaba esswala 5. Era kuliko obukwakkulizo obutuusa ibaada eyo obufumo nga obukwakkulizo bwa wuzu nti tosobola kusaala swala nga tolina ki nti kasita butabaako obufumo bugaana bifiira ddala tebitambula abadan tebisobola kutambula nga wola nti butosobola kusala nga tolina wuzu Gajati ng'otuwoomeza ataka mujje mutegere ibaada eno ey'amaka mujje mutegeere evvalyo y'omukyala n'omukyala ategeere evvalyo ye agikuume n'omwami ategeere gw'alina mu nju ye valyo ye naye omwami agikuume. Bwe tunaamala tudde ku y'abaana abawala bwe tunaamala tudde ku y'abasigadde tujja kulaba nga ensi eno eteredde nga n'obulamu buli muntu atambula aseka omwavu n'omugaga nga bonna batambula baseka kuba buli omu yatuukiriza kyateekeddwa okukola ki kyateekeddwa okubeera nga akola. Nsaba Allah atuwe obulamu obulungi. Minash-shaytanir rajim wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kathiran wa la tazidi adh-dhalimina illa dhalala mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. حسبك. السؤال الثاني فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء. بارك الله فيك. الله بسيمين يوم. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة
والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. حسبك. سورة الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Masaba, barakallahu fikum. Nandi yagadde ndayo ku muzadde wa Masaba. Kurani omwana gy'asomye eringa wali wasuddayo gye basomera ali Islamic Media.